nga bakamenya abantu b'e Lusanja bannabyabufuzi ab'enjawulo bagenda okubakubagiza. Mu bano mwe mwali Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago omunemu na FDC retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Ng'engalo ensabo ezinyumira nnyinizo bano baliko ettuli beetikira abatuuze bano wabula nga siri abintu bikalu naye ekibinja kya bannamateeka. Dokita nga bw'abagambye ettiimu abaliwo balooya ngenda kubasoma abaliwo n'abalala abatasobodde kubeerawo. Naye akutte fayiro agikulembeddemu Kiwanuka Abdallah ono gwe mulaba wano okugenda mu kooti zonna kubanga neyo yonna gye mugambye nti mwagenda mu komishoni wa mukyala bamugemereire. Twetaagako ttiimu ey'amaanyi ey'abalooya eyimirirawo era buli wamu wenna we muteekeddwa okutambula nga mutambula mulina ttiimu ey'abannamateeka. Bannamateeka bano batandikirawo n'ogwabwe nga kibasooka kwe kwekubira endulu mu kooti enkulu esazeemu okusalawo kwa kooti ento okwaviirako abatuuze bano bateeberezebwa okusula mu bibiri okubulako we beegeka oluba. Tuzze wano kooti yeekenneenye ebyasalibwawo e Nabweru esinziire okwo ku nsonga ezo tuginnyonnyodde ebyasalibwawo e Nabweru n'ebyokujja abantu ku ttaka n'ebyokubagobaganya n'ebyokumenya ebintu byonna kooti ebeerenga kooti etawulirangako omusango gwonna buli kimu ekyagenda maaso e Nabweru ekizze ku zero nti omusango gwakwatibwa mu bukyamu. Bano bawadde ensonga lwaki baagala ekiragiro ky'okusengula abantu baabwe kisazibwemu. Abantu be bawawaabira tebaabawa mpapula za kooti bategeezaako nti bawawaabire. Ekyokubiri kooti yasalawo okuwulira ensonga eyo ng'ewulira oluuyi lumu n'etakomaako n'etagenda ku ground kulaba kiki ddala ekyo kye boogerako. Ekyokusatu kooti eyawulira omusango ogwo teyalina buyinza guwulira kuba omuwendo ogwogerwako gwali munene nnyo nga gusukka ku buyinza bwayo. Ate omusango gwali guleeteddwa mu kooti gw'abantu b'e Ssekanyonyi abantu 17 kyokka bwe bagenda okuggyawo abantu bajjawo abantu b'e Lusanja abatali b'e Ssekanyonyi. Ebyo byonna byajjawo olw'okubanga kooti teyagenda kutuuka ku ttaka lyogerwako. Wabula ekikyoncho nannyini ttaka eryogerwako agamba kiyakola yakikolera mu mateeka ng'era mwetegefu okugenda n'ekyo kooti ky'eneeba esazeewo. Nagenda mu kooti nga mpaabira abantu nga sibamanyi basalimbira mu ttaka lyange kooti n'ekifinding out nti basalimbira busalimbirizi n'egamba babajjemu ne babajjamu. Babajja mu ttaka ly'e Kampala tebabajjangako mu ttaka ly'e Lusanja. Nja kulinda kooti kyesalawo era ebibaati bijja kuluma. Kyangu nnyo ekyo. Kooti eno etaddewo olwanga 14 omwezi ogujja okuwa ensala yaayo ku musango guno. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.